Soko kwebaza abafollowinga TikTok yange nze Kojja Masolo era njagala obagamba nti sijja koowa kubanga nze neewaayo okulabika nti ate buli lunaku mbaleetera ebirungi. Olwaleero tulina ensonga nga bbiri ze njagadde tubeere nga tutegeerako. Olwaleero nja kubanga nkusomesa gwe omwami olinako lotya ng'oli kwebaka n'omukyalawo mu kitanda era naye alina kubanga akunyumirwa atya. Then we tunabanga ate tumaliriza ekyo ate nja kubanga ate nkusomesa ne kuka oiro kano ke twabaleetedde naddala mu abakyala ng'omusajja agamba munnange mpitamu buyisi kikyakuwulira. So ebyo byonna Kojja Masolo wendi okulabika nti ate buli kimu tukitetenkanya mpola mpola. Naye nga abaami abasinga babeereyo ne beewaana n'agamba era Kojja nze nakazinye ne kakaaba kumba oluusi yabadde akaaba lwa bulumi. Osanga omusajja alina kiro nga 8 najja ne yeebaka ku mukyala n'amuweerako yenna n'amukwata n'amunyweza ekifuba ng'oyinza olowooza oba agenda kumutuga. Omusajja olwaleero nsaba owulirise mwabawulirisa Kojja Masolo bino ebintu bye bulina okubanga mulina byo nga byanjawulo ku basajja abalala. Omwami ng'ogenda okwebaka n'omukyala wo mu kitanda nga kuva ku bino nti omaze omuromansinga amaze okubanga already okubanga akurisivinga nga kwegamba yenna wali buwala yatereddedde eri mu modu ezibanga kwegamba ekwanyiriza gwe omusajja. Bino bye bintu olina okubanga okola gwe omwami. Omwami ng'ogenda okuzina amaanyi go gali ku biviivi byo n'enkokola. So kati n'omukyala amaanyi ge geesigama ku magulu ge era n'enkokola ze. Kati gwe omwami wonna avaayo ate n'obeera ng'omukyala ogenda n'ojja n'omuwambaatira mu kifuba yenna n'omukwata n'omunyweza. Abasajja bamu mu complaininga n'ogamba Kojja abakazi b'ennaku zino nga tebakyazina. Naye ng'obuzibu tebuli ku mukyala buli ku ggwe. Omuntu obanga omukutte n'omuweerako bw'oti aba tasobola kukola ki? Aba tasobola kunyeenya kiwato. Kati omwami ky'oba olina okola fukamira mu makati g'omukyala ng'omutereddemu bulungi. Obanga omufukamiddemu bw'oti otandike okuzanyisa omukira gw'ogwo mpola mpola nga gutambulira ku mumwa gw'emmana. Gw'obeere wali omukomberera ku mimwa omuyonka ku mabeere. Amabeere ne gaba gaagwa gw'omusajja gwe wamuzaalamu abaana ne gatandika okukola ki? Ne gagwa. So togalekera abaana bokka gayoka. Kati naawe omwami beera nga omusika feelings kubanga ojagaana omuyonka amabeere naye ate nga waawo alina okubanga feelings ziva. Ojagaana omukiisinga naye ate nga feelings ze awo alina kubanga azijja. Kati osange nti eri wansi akyali mukalu naye nga gwolemereddwa okutegeera switch y'omukyala wange eriwa. So kati obanga ebyo byonna obikoze nga gwe omukira gwe wano omwami we oteredde bulungi mu mmana y'omukyala ogiyimiriddemu bulungi, ky'oba olina okola ng'omaze omuromansinga omukiisinze mpola mpola ofukamidde ku maviivi go obanga omukkako mpola mpola kubanga omwami obuzito bwo omukyala talina kubanga awulira buzito bwo waneeno buno obw'okuva ku lubuto okukka wano wansi. Alina okubanga awulira obuzito bwo okuva wano ku kifuba paka waneeno mu nsingosingo. Lwa nsonga nti oba omwebakako bw'oti making sure nti enkokola zo ozissa wali mukyala nga yeebase wano bw'ati. Enkokola zo ky'oba olina okubanga okola ozissa ozimusisiga eno waggulu w'ebibegaabega bye luno n'olussa wano ku kino ekibegaabega ekirala ne luno n'obanga olussa wano ku kibegaabega ekirala. So mu mbeera yonna nti woba otandika okuzina osinziira ku maviivi wano ne wali eri. Kati deni woba oyingira mpola mpola sooka oteekemu omutwe gwokka. Omukazi tomutomera butomezi yenna. Kyova olaba mugamba mbu omukazi ate mba n'akamuzina n'akala lwakuba nti oluusi switch oba ebisenge ebirimu amazzi oba obiyiseeko. Oba otandika okuzina toyingira wenna omusajja sooka oyingizeeko omutwe gw'embolo gwokka. Oba omaze okuyingizaako omutwe gw'embolo ekyo otegeere nti kiwedde. Asooka akuzinda awo mpola mpola oyingiza omutwe gw'embolo muga nti gatta amagulu. Wagatta amagulu gw'omusajja ojja kujja amagulu go guno oguzza eri ne guno oguzza eri. Amagulu g'omukazi gabeere nga gakulimu mu makati. Kati awo buli lw'obanga ozina bw'oti mpola mpola jjukira omukyala abanga akunywezeza aba agiteeseemu kamakansu emma ne beekunywegera bulungi nebanga ekunyonyogera omukiro omusajja newabadde nga abadde tanatuuka ku point eri kugamba nti alitandise okunyumirwa emmana. Kasi omuteekeramu kamakansu ako akatonotono ye abanga alina engeri gy'akola ki gy'anyumirwawo. Kati wabanga kuba omusajja alina okutambula okutuuka wansi w'emmana nga gwe omukazi omutambuziriza siteepu za mirundi 3. Kati wabanga ateseemu omutwe n'owulira nga atandise okwagala okuwaguza omukazi
gw'omwami gamba mukyalawo oba omukyala gamba omwami nti kansooke ntegulemu n'otegulamuko omugulu gumu n'oguza emabbali guno ne gusigala nga guli mu position kati guno ogusigala nga guli mu position kyoba olina okola kati omwami ayingireko era ekitundu abeere ng'agikomyemu mu makati kati wagiyingira paka mu makati guno nga togutadde tasobola kiyingira paka wansi kujjako ng'akozesezza amaanyi mangi ate agateetaagisa kuba sekisi yeetaaga embeera ya mpolampola so kati naazi naawo ng'ali gizinyira mu makati awo mpolampola bwakomawoko wabweru kubanga emmana buli lw'ogibeeramu ennyo omusajja ne weekunika eri wansi dakiika 2 dakiika 3 tovaayo kikuleetera omusajja okumala amangu kubanga emmana eringa erimu amasannyalaze eringa tanuulu omusajja buli lw'ogyekwekamu ennyo n'obeerayo nga tovaayo kikuleetera okumala amangu n'oluusi n'otatuusa mukyalawo ku ntikko kati omusajja ky'oba olina okukola nti mu mmana beerayo dakiika emu oveeyo kati ate mu dakiika eyo emu olina omakinga sure nti oba otuuse wansi w'emmana y'omukyala ng'omukazi atadde omugulu ogwokusatu n'oyingira paka eri wansi omusajja olina okuba nga ozina n'ovaayo paka waggulu emmana n'oyingira n'ovaayo paka waggulu ng'emmana eyo ekontola amakulu mu kyo nti omukira buli lweguvaayo wansi w'emmana ne gujja paka wabweru empewo eno buli lwegufuuwako kumala ne gufuna amaanyi amalala owakuba ali owabaddewo akabugumu kati bwe gugufuuwako kumala ne gubanga ogunafuuwamuuko akatiri kumala ne gubanga ogunafuuwamuuko akatonotono so n'obeegenda nga osobola okumakinga sure nti omukyala mutambulira ku peesi y'emu omukyala nasigala nga akunyumirwa naawe ng'omunyumirwa so omukyala deni wabanga akutusiisa wansi w'emmana siteepu ey'okusatu amagulu gonna agatadde kino kyoba olina okola abasajja abamu mulwaziza bakazi bammwe bennyini enseke mubaleetedde okulwala enseke lwansonga nti gweogenda n'omukwata amagulu n'ogawanika paka eno mu bulago singa gwe baba bawanika amagulu ago bwe gati nsaba naawe okubyemu akafaanana so ebiseera ebisinga mukyalawo tomuwanika magulu muleke ye mwenyini kubanga wona amuwanika amagulu tajja kukolera gwe kyoyagala kubanga kati mu kaseera ngaako kyoba olina okukola olina okubalabika nti gwe muleke oba omusabe mugambe gimpanyikiremu katono eri wansi nnyo sigiwulira agiwanikemuuko katono wabanga agiwaniseemu mpolampola then gw'otandike okuzina mpolampola ozina kati ye n'abanga ayimiriza amagulu ge nga bwe tugambye nti amaanyi g'omukyala gali ku nkokola ze n'amagulu ge nga gasutamiza lwansonga nti omwami oba tomuteeseeko wano olubuto aba asobola okuneenya bulungi ekiwato n'anyenya bulungi ekiwato mpolampola ng'agikuleetera kati so mu purosesi eyo ng'omukyala ali ku receivinga amagulu ge ng'omutuuse wansi aba alina okusitulangamu amagulu ge bw'ati ng'agafunyemu wagafunyamu bw'ati abanga akukimyeko kati gw'omusajja ng'ojja buli lwagaza eno bw'ati abanga akukimyeko nga naawe oyingira wagagolola bw'ati n'agakomyawo nga naawe okomawo ng'omuyingira mpolampola omusajja gwe olina opimira omukazi supiidi omukazi wanna akupimira supiidi tojjamu malisaako kuba ye aba n'ekikye kyayagala kati yadde aba alina kiki kyayagala kumakinga sure nti omukolera ekyo kyayagala naye ku supiidi eyiyo kati mu kaseera ako ng'omulusiivinga bw'aleeta amagulu ago bw'ati naye bw'oyingira aleeta bw'oyingira bw'akuzzaayo kubanga abanga ali mu beeringi wali eri oba omuwadde space enyeenya ekiwato so mu mbeera eyo yonna omukyala jasigala ng'akunyumirwa mpolampola naawe obeere ng'omunyumirwa so tubamba nti omukazi omukozesa supiidi nnene omuvuge supiidi tojja nnyumirwa ate naye tajja nnyumirwa emmana abasoga tugamba nti emmana muliro bw'ogukuma supiidi tigwaka so omukazi olina okuba nga omukwata mpolampola n'omuteeka mu mbeera n'atandika okunyumirwa abantu abamu naddala abasajja abamu bagamba nti kojja abakazi baffe ennaku zino ate tebakyasikina biki kwegamba mu mbeera ng'eyo obutasikina kubanga kino omusajja n'omukazi mulina okusikina olwo ne muwoomesa akazannyo naye oleka omukyala yenka asikine ate naawe oba omunafuya oba omumalamu amaanyi naye buli lwoba odduka emisinde n'otunulako emabega nga naali kugoba naye ali kujja supiidi naawe oyongeramu amaanyi so kati mu mbeera eyo omukazi n'omusajja mulina okusikina kyova bagamba nti kiki ekireetera omusajja okusikina ki ekisikiriza omukazi okusikina kya butonde nti omukazi alina okusikina naye si kya butonde nti omusajja alina okusikina naye obuwoomi bw'emmana n'embolo bwe buleetera omusajja okusikina
lwa nsonga nti omukazi engeri gy'ovugamu omusajjawo, engeri gy'omumanyirizaamu mu mana togigudde buguzi mulundi gumu, kwegamba agenza okutuuka wansi waayo nga yenna yaweddewo dda. Abantu abamu mulina ensonyi mu kisenge. Bw'obeera mu kisenge, olulimi olukola mu kisenge lulimi lwakuwemula. Oli mukyalawo gwe oli mwami we, kyaba akubuuzizza ky'oba omugamba akugambe mwami wange nga sigiwulira, oyagala ngikubewa mukwano, banga ogikkamuko wansi katono, nzitire eno bwe nti nakugamba ye awo wennyini olwono giddeko mu mambuka nawe n'ozinanga ate mu mambuka olina okuzinanga weesikamu deni nodda ng'oyambuka bwambuzi. Naye buli lwogamba nti otambule nga bw'oyagala wazze kwesanyusa, ojja kwesanyusa naye ng'omukyalawo tanyumirwa. So omukyala muzine anyumirwe naawe onyumirwe. Kyova nkugamba nti ze wano ku gurupu eno ku TikTok yaffe eno eyakojja Masolo tutambulira ku musingi okugamba nti obuwoomi, obw'emmana n'embolo. So nkugamba bugambi nti ebintu bingi tujja kugiranga ate tubiyiga mpola mpola. Bantu bangi buli omu amanyi yeebaka ku mukazi, yeebaka ku musajja, buli omu n'agamba namumaze naye nga tolina kye wakoze. So okwewala ebyo byonna, kojja Masolo ndina n'akadagala ak'abaami abanafu. Nakuleetedde akadagala ka Muleega Mpango. Kano kakola emirimu gya mirundi nga 3 ku musajja ate ne kasigala nga kakola ne ku mukyala. Akadagala ka Muleega Mpango kano omusajja okanywako ayinza okubuuza nti Saalongo nakalya sente z'omeka, n'omugamba buli lunaku wano nkugulira ekyemisana n'ekyeggulu. Era gwe omusajja oba oguza akadagala ako, oba oguza akadagala ako, kyenkusaba gamba mukyala wo mwennyini akakutabulira akakuteekere ku maazi agookya, okwate ekitundu ky'ekijiiko ekinene obulungi, ekijiiko ekiri medium, oseneko ekijiiko kimu okiteeke ku kikopo, ekyo kiba kimala. Okalekaawo essaawa nga nnamba, maazi ago gatokose bulungi, okalekaawo essaawa nga nnamba, si ssaawa nga eddakiika ng'emu, kabeere nti keekenunula bulungi, kavaamu jwisooli. Kati jwisooli wabanga avuddemu mu ddakiika eyo nga nnamba, oleete kafyuta oteekewo n'ekikopo ekirala oba akasengejja okasse ku kikopo, then oyiwemu bulungi osengejje obuntu obwo bubeere nga busigala wano ku fyuta, then kaligwa okanywe nga caayi. Ojja kanywamu emirundi ng'ebiri esatu. Omusajja ne mukyala we ajja atandika okugamba oba akakomawo bwoti nagamba taata w'abaana amazzi gali awo mbadde nga tegese, genda onaabeko. Kwegamba aba anyumirwa kiri era n'olwaleero oba okomyewo ng'akulindiridde wamulese mu feeling olw'akantu kali ke wanyweddeko. So akadagala ako aka Muleega Mpango kojja Masolo nakabaleetedde kabeere nga tekabakolera. Gwe omwami ng'olina UTI, omwami olina kandida n'omusajja, omukyala n'omwami nga mulina endwadde ezo, mulina okubanga newabanga mukyala yekka yazirina, mulina okunywa mwembi abakyala, kubanga omwami ogenda okufuna UTI nga kwegamba omusajja yamufuna dda n'awona n'okuwona, lwansonga nti abakazi bo nankani zaabwe zino muno mulimu nankani nnyingi. So atambula mu nseke muno mwonna okumala ekiseera, kati agenda okuvaayo okulabika nti omukazi alwadde UTI nga zimaze emyezi ng'ena ku 6, ate nga gw'olwadde walwala dda ate n'owona nga wejjanjaba. So omwami woba olwadde n'omukyala alina okunywa, mwembi ne mubanga ate mukolaki mwejjanjaba, kubanga ekisinga okuba strengthening omukwano oba ekisinga okugumya omukwano oba key factors ebbiri ezisinga okwetaagisa mu mukwano kwe kubanga oli mulamu ate ng'oli muyonjo. Ebyo ebintu ebibiri buli kimu kisobola okuba nga ate kyekola kyokka. Then akadagala ako ng'omwami oba olina nziku osobola okunywamu ennaku nga 4 oba oteredde. Omukyala kitono nnyo nseke biki byonna nga bw'omanyi endwadde zonna ezikwata mu sexual reproductive system awo oba mu bitundu bye ebyekyama olina okuba nga okozesa akantu ako ennaku nga 4 ojja kuba oteredde. Ezo nseke oba biki byonna oba okimaliriza. So kati nga n'ekirala nti nabaleetedde naamwe abakyala ng'omusajja nagamba naye kojja ndina gye nagenze naye omwana mbadde muteesemu akasente naye nagenze okumaliriza nga tewali kyanjawulo, nejjusa n'okwejusa ne sente zange zinateeseemu, lwansonga nti abasajja baagala nnyo omukyala n'akusanga kwegamba nga weena weeteekateeka ng'emma nayo wagiteekateeka bulungi, kubanga omukyala ekisooka okusikiriza omwami ye emma nayo ng'eriko bbalaza emmala, olubalaza oluliko nga lumala bulungi, ng'omwami akwatako omukono bw'ati n'agamba bannange maama w'abaana kiki kino nga wabala yeene ya bulijjo gye ndabanga, n'omukyala n'akugamba yewe munnange gy'obadde olunda era ebadde erindiridde ggwe. So mu mbeera eyo yonna
kati then nejja nebeera n'omusino gwayo nga munene bulungi. Kwegamba emmana ya musununu eyo ye emmana ekikanambemu erina omusino ogwo guba gwa mulembe nnyo, naye ate neobanga tobadde nagwo era tulina engeri gye tukutetenkanyaamu naawe n'olabika nti osobola okunyumirwa, omwami we asobola okunyumirwa, kubanga ebyo ebintu ebimu bye twagala musobole okuba nga ate muyiga, kubanga ebiseera ebisinga omukyala weerabira ekyakwagalisa bbaawo olw'okuba akuteese mu maka, ebyo n'obivaako, gwe nodda ku bibyo. Wonna abivaako ajja kukulekayo ate agenda anoonya abalala abakyali ku mutindo. So nakuleetedde ka oil kano bakayita ka pulling oil. Kano tekasise woowe era gwe omukyala neobanga obadde oligenda nkya sooka ojja okafuna olwaleero, enkya weeteeketeeke onkubira akasimu ngambe kojja kiri bwe kiti ne bwe kiti ntambule nkugambe nti oba sooka omwongeremuko omwongeremu ennaku 2 oba tambulirawo ogende, lwansonga nti emmana eba ewooma nnyo, lwakuba nti omusajja buli lwayingira emmana eyo nga kuliko ekimukwata, kubanga emmana eba eri mu kateni ate erina enfuli ezo zirina engeri gye zikuuma omukyala ng'abuguma. Omukyala omusajja buli lwakuyingira ng'onnyogoga omukira gwe gumala ne guggwamu amaanyi. So kati abasajja ebyo okwegoba mu kifo eky'okwegobako abasajja beera ng'obasembeza ng'ogula ka pulling oil, kuba nze neewaddeyo mbanoonyeze buli kye mwetaaga, kubanga mmanyi amaka kikye gayimirirako. Eno y'empango y'amaka, kyova olaba nange nakuleetedde akadagala ka mulega mpango. Tuyimirire ku maka nga tugatambuliza ku level gye galina okuba nga ate gatambulirako. So kano akadagala nako osobola okunkubirako ku namba yange eri 07 70 81 09 88, oba gwe oweeyatera osobola okukozesa 0702 08 89 27, oba oyogera ne kojja Masolo. Wano tutuba na budde bumala kubanyonyola buli kiki ekyetaagisa, naye tubawaako ku ebyo ebitono, ku ebyo bye mwagala okubanga mutegeera okumanya, ate ne twongera okubanga tubamanyisa n'ebyo ebitono ku ezo endwadde ezibanga zibaluma, kubanga jjukira omwami kasoobera n'obuzibu bwonna mu mukwano amaka gaba ganafuwa. Omukyala kasitobeera n'obuzibu bwonna mu mukwano amaka gasigala nga ganafuwa, ate ekivaamu omwami natandika ogenda ebweru n'omukyala natandika ogenda ebweru. Ffenna tusigale nga tusigadde mu kisenge kyaffe kimu, buli omu asigale nga anyumirwa munne, omwami n'omukyala. Era bwentyo wemaliriza nga mbagamba nti era bulijjo nja sigala nga mbawa ebirungi. Nsigadde kojja Masolo, omusajja yasigaza omuggo gwa Musa nga wenkuba wajja wa Katanda ne wavaawo n'amazzi.